Bwanyuma y'enshuro y'abachairman b'ebyaro kwaho gavumenti ekaremwa kuteekaho nangwa n'okworeka akamanyiso kutebeekanisa akaruuru k'okuronda abachairman abasya. Abany'ishengyero kuruga ha rubaju oruhabura gavumenti borekire kwetwa mwito kwabo ngo abanyayuganda bamwe tibarikufuna stampu ez'okubayamba kukora ebi barikuba nibenda. Nga ne leero olaba bannayuganda bali mu kutya okunene nnyo ne ba LC chairpersons bennyini aba ekisanja kyabwe kyaweddeko batya oba bateekeko omukono oba tebateekako. Banka we zibatuma ebiwandiiko tebamanyi kyakukola. Olwaleero okufuna national ID weetaaga ebbaluwa ya LC1 n'okubanga endagaano ezimu ez'ettaka ziba zirina kuteekebwako stamp ya LC1 ziryoke zimanyibwe endaza tteeka. Era waliyo basentebe eyo bangi aba LC1 nga bakooye ng'ekintu kibamenya naye nabo gavumenti esazeewo okubakakatika mu buyinza ku mpaka. Ate waliyo ne basentebe abamu ng'abantu babakooye naye nabo gavumenti esazeewo okubakakatika ku bannayuganda okubafuga mu ngeri ey'empaka. Tugamba kituuka kitya bwe kityo ng'etteeka lirambika bulungi nti buli myaka 5 bannayuganda banaalaganga ag'amaanyi gaabwe agabaweebwa constitution naye ate tutuuse tutya okubanga olwaleero bannaffe abakutte enkasi y'okutukulembera mu ggwanga lino ate tebaategesse kulonda kuno. Kandi minisita wa gavumenti z'ebyanga Rafael Magezi yagira ngu gavumenti eriyo neereeta empindahinduka ez'okureeba okuba kubaasa kuhendera embeera egi ahakuba tibiine sente ez'okutebeekanisa akaruuru aka. We're right now in very deep consultations, the agencies of government concerned, both for the local councils and the women councils. I'm talking of Ministry of Gender, Attorney General's Chamber, Ministry of Finance, Electoral Commission and ourselves, chaired by the Right Honorable Prime Minister, and we're looking at this together and we shall give a comprehensive statement that covers both the LOCs and the local and the women councils. Bachairman b'ebyaro aba LC1 hamwe na LC2 bakashemba y'okuteerwa akaruuru omwaka gw'2018 gashoka Jimmy Muhumuza mu Kampala.